so kati bwe kinyinyitire nnyo DP ne people power nemanya kati nina kuba na people power ebigendererwa ntandise obiwulira obyetegereza Kyagulanyi ntandise omugoberera okuva mu kalulu kakekya Ddondo engeri gyalambikamu naddala mu bino togikwatako mu palamenti muwadde nnyo obudde engeri gye yasimbe amanyo ku nsonga eyo nemanya nti omukulu ono ajja tukulembera kati omuggundu ogwo nengwagala nentandika obisomesa kati nzikira lumu ntandika okusomesa enjiri ya people power naye nga nange byengenda okusomesa sirina abintumye ate ng'era sirina abiŋŋambye naye nga nange byempulira byengenda ate mu bantu mbanyonyole bali abo wansi abantu bange gye bali abanzikiririzaamu kati olwo ntandika obbasomesa kati nzikira lumu ekitiibwa Mpuuga yaŋŋamba tunatera otuuka mu kalulu almost nangamba Nnanungi bintu bya people power bino gw'obitegeere nnyo gw'ojja osookangayo ku ground obisomese so era nze ebimu ku byasinga okusiba ennyo vibe mu kalulu kange akawedde byali bya people power nensomesa ebintu nensomesa people power nenyinyonyola people power maanyi g'abantu bye boogera ku radio bojja bwe minyonyola abantu bwe mbipataputira bwe mpulirize nnyo Kyagulanyi byabeerako buli chance konako ebyobufuzi kenfunye so ne bwentyo bwembuuminga bwentyo ne tuva eno twava mu DP era twasomesanga abantu nga tubagamba nti ekituviisa mu DP omwana yena bw'akula azimba ennyumba ye kati eyakitaffe katugireke naye nga twalina enjogera egamba nti tujja kudda tugikole ki tugirongoose tetugambe nti nfu era tetwagikuba nnyo nga DP nti yali etuleze oba kibiina ky'abajjajjaffe ate n'obutakosa bali baddayihaadi baayo nnyo ku mitima ate nga tubeetaaga okutuwagira so twayabale bembekerezanga mpola okutujoyininga naye kati bwe tuyingira eno ekintu ekye twatambulanga nakyo nti eno mu NUP ye waffe people power ye yaffe ng'abavubuka nze nasooka okuwanika ekipande mu Masaka ekya people power nga situnafuna na NUP era abantu ne baŋŋamba nti kati singa bikyanga tuddayo mu DP ebipande byo byonna togenda kufiirwa kuba tuyinza okubulwa pate neŋŋamba Kyagulanyi kyanagirako kyonna kasita kalamazo zino tinga zino sidda mabega mu green ngenda na zino ne batandika okuteekako olidde enguzi waliwo sinaali yeyajja yali nnene nnyo yali epulootingiddwa omukulembeze omunene ow'amaanyi akaseera kaaliwo n'ensirika ne nga sijja kyogera n'enkiwa obudde naye I think this is the right time extradigest mugoba nsonga abanyabo ne basebo mwenna mbalamusizzaako yonna gye musinziira okutwekkaanya gye musinziira okutambula naffe mikwano gyaffe ab'olulango abatugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala wano mu nnyaffe Uganda n'abali emitala w'amayanja abali Bufaransa abali Germany abali Italy abali Canada mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abali wano mu masaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna agali mu Uganda mwebale nnyo mwebalire ddala nze Ssesangabatte the great naku zino twasalawo okuba kuyita mu kibuga Masaka era Masaka muno mwe tuli okusobola okuba nti ate twongera okubaako bye tulondoola ne tubikuteerawo n'osobola okuba nga naawe obitegeera era oba oli awo naawe n'omanya ekituufu kye kiriwa n'okwongera okubikubaganyaako ebirowoozo tuwulidde ensonga nnyingi nnyo ezeetoololera ku bantu ab'enjawulo abamu balowooza nti ziva ku byabufuzi abalala balowooza nti ziva ku bantu kofendi kakati lwaki tetubaako ebigambo byetwogera n'abantu baffe nina Alice Nnanungi mukulembeze mu Masaka City yes kansala we ngamba kansala ababeera mu buzibuzi naye no kansala Alice babuza good afternoon babuza oli otya ewaffe tugamba eradde toli munabuddu fukamira kubanga ebuddu omenyako tumenyeko gusinze bitambula bitya gutusinga wabeene bitambula bitya bitambula bulungi ngambi nti wasoma bwa manager bw'okyagadde okitaputa abantu tulina okuba encouraging abaagala okusoma bwa minisita wa pulezidenti bagende nga bongerayo bwe batyo buloma okusinziira ku kyayagala olina linnya ddungi yabangeye bw'oba wali owasizaako mu kika kyengeye birungi byonna bisibuka eyo ngenda wasaayo mpadde koodi oba muto ate gw'olina ogobe
ate tunakola tutya munaye mutuwanira bajja katukole tutya oba mugamba dde mu ngeri bazukulu bakasuja si babi mukama mulungi abafunye omukisa ne babafunako basanyufu basobola okuwa obujulizi tukuba akasimu mwe wali amannya amalungi we wali abantu abalungi bannanfuka bonna baveeyo bannamugga bali kugambye ale saawe bannanungi bonna tuli eyo so byonna biri mu ngeye onkwasizza ompadde amaanyi mu ngeri emu oba endala oli bwayogera Nnanungi Alice bw'osobola mumudescribingira otya nti yono gwe nga aludde naye maze naye emyaka mingi aludde ne Nnanungi neyanziza abatulaba tubaliriza Nnanungi Alice ndi mukyala muganda kyekisooka ndi muzadde ina abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ina ka simple profile kanga kantambulirako si kanene nnyo naddala naye kali interesting kali interesting olugendo olutambulirwako omuntu naye nga lunyumira abalulaba oba nga lubasanyusa oba olwogeddeko naye nga nva mu very simple family eyo mu Kibinge Bukomansimbi gyenzalibwa omwami n'omukyala Samuel Godfrey Kalle ky'omukisa omulungi Mukama nsaasidde nze omu kwabo batono bakyasaasidde bazadde bange bombi enkuyegezi kyabakubira walaala enkuyegezi kyabakubira enduulu nkyebaliza omutonzi kyakwebaza bwekituukako essaawa zino mukyalina abazadde bo era nsomedde mu masomero agali simple ge waliiseeyo mu UPE mpolampola gye tuvudde misanvu eyo second primary bagiyita misanvu demonstration school nga tuli mu UPE noffe ekyenjawulo yeffe bapayoniya ba UPE mwaka gwe yatusooka okutulizaamu abaana yeffe tuli wamu tuli product ezivudde engeri gyogambye nti bagamba bali wano efe abali wano buli omwezi olowooza eyo gyogamba bali eyo mubeere mu basomera amanenenene eyo naye ffe tuyise eyo mu mpolampola nensomera n'emisanvu secondary school gye nakolera olevo yange then nenzija naye nali mukulembeze mpozi ekyenjawulo mu masomero eyo gye nzize mpitayitira mbadde mu mukulembeze mu bufo obutonotono kati nga mu primary nali wa discipline then secondary nembeera wa mpisa wa byabuyonjo oba gwe twayise health minister wa sanitary ebiseera ebyo ffe nga tubiyita ebyo naye kati biri upgraded mukko wakati muwala wange health minister somewhere naye kati eno ffe twabanga sanitary prefect then nenzija mu Breasted Sacrament Kimanya wano mu Masaka town oba Masaka city nenkolerawo senior 6 nali head girl musomere nkulaba matiri yeyo wataba head prefect oba head girl era ndyenyumirizaamu nnyo ndyagala nnyo nti nalifunamu bingi nali kaana akavudde mu byalo eyo mu planning kids nosanga ba planning kids bano yes nenzija nemba challenginga tebyali byangu nno okusomera awo kuba nayingira obukwakulizo bwali bungi naye nga school fees teziriiwo era wakati mu muzeeyi manaye munatuyambako wano naffe tukole bwe tuti nenyingirawo naye nga ndi muwala mugezigezi ate nga njagala nnyo okusoma naye nga mu olevo yange teyatambula bulungi nti nagobwanga nnyo school fees ebyo biki ne bintaataaganya mu kusoma kwange era grade yange teyali nnungi naye nze ng'omuntu nkimanyi tibyantawaanyaamu nnyo school fees issues naye kati bwe nzijja mu secondary wano mu elevo then muzeeyi wange najja school fees zino zaali nno mmeka ezalinga zitukoza akajiri zalinga oba batwalinga ku mitwalo 8 desikola naye nga ssebo ozifuna olina okulinda sizoni nebeeramu so kaakati bwe nyingira waawo nali mugezigezi ngenda okutuuka mu ssomero ekisooka nga ndi mu kristaayo siri mu katuliki nga sibaddewo mu olevo nga ate ndi mu desikola amwe desikola student kati nga byonna qualification z'essatu ze basaba okufuuka head girl sirinaako actually yalinga eyokuna nga batugamba olina okuba nga uniform wagigula strictly ku ssomero naye nze ngera twagitungire no mu makoona mamanaake wagebbalibbali sente ntonotono so kati qualification zizonna ezeetagisa omwana okuyimirirawo saayinako n'emu ng'essomero bwe zoogera
naye nga nina ekyokulwanyisa kimu nga nina abayizi nga banzikiririzaamu kati abaana ne mbasitula embeera nti waali nasanga mulimu ebyobufuzi nti owadde sikoola tasobola kuba hedigalo wa ssomero eddene nga lino oteekwa kuba mu kisulo nga abasomesa bakumonitalinga bulungi disipulini yo biki kati nze nga byonna siinaako nakimu kati ne mpagisa nnyo abaana bano nga mbagamba nti no ekyo kikyuke mu ssomero naffe abadde tweyitanga badde naffe abadde tusobola okuba nga hedigalo ava mu badde kati abaana ne mbasitula gundi vibe eyo ne bakinzikiririzaamu ne bangamba naye ate etteeka ly'essomero ligamba bweti konze nedda bijja kukyuka tetuyinza kukkiriza gundi nfuga eyo etali mu democracy nti balina kuba mu kisulo ffe olwo baba batudinayinze nga batulaga nti abaana abalina okubeera mu bifo bino top heads bateekwa kuba mu kisulo kati mwe mutwala bino ebya deputyship olwo otandise okuleeta embeera y'obwana obuguguba buno obwawagiranga beesibanyo naye obwana obugezigezi obumanyi bayisizaawo beerwanako so kati time etuuka ngamba abaana nti ngenda kuvuganya somero wano nga nyingira nalijesalinga bulungi ne mukristaayo kati bisabifaako ne ngamba banaabirabyeyo baba naddamu ne batinkula wano nga nyingira simanyi naye nze ne mbaga ngenda kujjayo forms ngende ku ballot paper nteekwa okuba byalinga very serious era bwe biri by the way ngesoberedde ne bwerityo ku foundation y'abakatuliki naye nga byonna siinaako qualification neji nga nsula kijjawo emindi mudde so time etuuka awo kankakuweeyako kasitola katonotono kuba ongambe debate egenda kusinga nnyo kuba ku byabufuzi nje kugireyo katono abantu bamanya akawala keboogera nakesaawe akalungi kai kalungi erinnya ddungi time etuuka byonna nzijeyo empapula waliwo omuvubuka omwana omulenzi gwe twasumbanga nnyo naye yabanga bamuyitanga namuyimba Brian omwana yabeera Busoga side ye yasinga okumpaga ennyo ne Nakyanzi Maria so Nakyanzi Maria kati ate musomesa mu ssomero eryo yakuwaganga yagonda yagamba nnyo Alice osobola otujjeyo empapula nga nze ndi aggressive nnyo naye kati nga nina challenge evu ng'omuntu avudde mu masomero g'omu byalo gaka naye ng'oluzungu mmwe mulina lw'amaanyi nzenda kuleeta zatigalo you know you see Ebaga mugenda kundetera ebizibu abaana ne bangana yera gwe tulaba kati ngolo ebiseera bye waliwo essomero lya Aunty Rachel kati nga abaana abaliwo babanga abaana basinga nga Aunty Rachel weereza nnyo abaana ng'abaana buli bright bwana buli sharp oluzungu lwa ne mbagamba bannange naasobola ne bagamba ogenda kubisabayo onze kale neŋŋuma ne ngamba kale nange nga ndi mumalirivu ne mbagana naye nga mu byonna kye nali nsinza otagetinga nganza omuntu nali maze okumanya opportunity emu ku byaliwo nti bw'obeera hedigalo essomero likusasulira school fees kati nafuba nnyo nze bana abalala bo kye bataamanya nze namanya ebizibu byange nti saagala kugobwa yes kusagala kugobwa ngikole bubi senior feno teyavuddemu bulungi kati ate senior 6 nayo ngikole bubi ate njagala okugenderawo straight ku university ntapinge government sponsorship kati neŋŋamba no nteekwa okwerwanako nyingire mweno opportunity eriwo ey'okuba nti hedigalo bamukola ki bamusasulira school fees nedboy so akalulu kaffe kaalimu ebbugu mulingi nnyo kati bo abasomesa baatuuka ndowooza gwe mukisa naye ne tubaziba akatambala ku maaso naye guba mukisa gwa Katonda ne favor bwe beekutambulirako nti baatuuka bino byonna bye baateekangawo nga bwogamba nti kino bw'oba tokirina bw'otaba kino nga byonna sirina tebaabitunuulira kati baalina embeera gye baagamba mbu katumuleke abadde nabo tubasanyuseemu bo baayagala kusanyusaamu abadde mbu nabo kale balinamu candidate kumbe beeyolera akati akalimu obuwuka beekubira embazzi akabazi kugulu tebamanyi nti baleeta omuntu agenda okwatira ddala entebe y'essomero ate Ediboy yali ayiseemu anopposed kati ekifo kyonna ekyakitunuliddwa ekyebbugumu nga kya hedigalo ebiseera ebyo nsabiramu kalulwawo ate no munnaye ekyewunyisa mmeeya w'ekimanya kabonera nga ye deputy waffe mu ssomero eryo essaawa eno mwami mu lukyamuzi era nozaaga bamutuse n'omubuuza bulungi ku bintu bino so kasitola akalina bulungi era bakajjukira kubanga kaasitulira ddala vibe mu ssomero ne likolera nti abali ebweru w'essomero bayagala okubyetabamu kuba baatuuka time nga balaba candidate abuuminze hedigalo ekifo akitwala nga tulimu abawala 3 naye nga mu byonna ekyemu abayita oluvannyuma mukyala Mary Babire Kabanda editita wange abayita abagamba omwana ono yabasimattuka atya nga talinako qualifications nazimu ezimukkirizisa okwesimbawo wadde si mukatuliki si bino kati
naye nga banyonyola bye banyonyola nga bagamba no tuyina okusala amagezi gonna okulaba nga ekyo ekifo tusooka tukiholdinge okukironda tumale okukola ki twekanye twetereza mpola mpola bagenda okubuuka okukola ebyo nga campaign almost we are closing enda kulonda kati batula mu meeting yabwe lwali lwa kuna lwali lwa kusatu kati enkeera nga lwetugenda okulonda general campaign zino zonna ziwedde akalulu tukasabye nga byonna mbikoze ng'omwana ali serious nga byonna mbikoze essomero lyonna nga maze oddikyusa kati eyo vibe gye nali nkyusiza essomero abadde ab'ekisulo bonna mba mixinze bawagiranze kati abasomesa we bajjira ne bagamba omwana agenda tuyitako so batulamu baddamuko mu kafubo nga bo school management committee n'abasomesa bonna piki begeyamu balabe kiki kye bazzaako editi kyabagamba omwana si mukatuliki tetumanyi gyavudde bw'alalula essomero wuuyo kati omwana omuto ayingidde nga wadde asobola ty okuba nga akyusiza emitima gy'abaana bano bonna bwe baba nga bamututeze biki ebintuntu bwe bityo baalinawo nabo insecurities zaabwe ze baalina of course ng'essomero lyonna naye nga ndikaana katalina kye nnina ebyaddala nakwata na school fees muzeyize yali ampaddeko gyali emitwalo 4 je nagulamu sweets eno mbikubo nempanga abaana nempanga abasinya 6 abalenzi kati abalenzi dukira baba ne bugalo friend yeyo mpola mpolo buwala bwabwe bagenda babunyonyola kati nali sasasula mmere ku ssomero nga siba nazo sente z'emmere kolo nasasula kati nga mwensasula wali abaana banakubananga abatayinera za kulya tebibulamu munnaine musomera maneno abo kati abaana abo nga bwe sowani emmere bwe njijjayo nga buli omwajja afumiseemu fokeemu 2-3 ng'emmere tuyinza ogimala abaana nga 6 oba 8 kati ate nga ndiira mu balenzi kati saakula nnyo nabalenzi nga njagala nnyo okuva mu society y'abalenzi missing eyo gundi kavaibu ako nensi eyo gye bakuwa kati so bwentyo bwe mpiikinga musomero eddamba bwe lityo kati bagezaako okwagala okusazaamu naye nga empapula zaafuluma dda edigalo ebifo byonna ng'ogenda otikingako kati bwe babawo empapula babagamba bateeka notice board batugamba ekifo kyabo hedigalo temukironda waliko ensonga ze tuteeke n'enyanga administration mulonde bino ebirala byonna ebisigadde kino mukireke n'ogamba kalabaye kati basaplying empapula jjukira zaali zamala odd'okkubibwa okuviira ddala senior 1 paka senior 6 kati mpita abaali bakakuyege bange nali mugezigezi nga bayina mu bibiina bye banse senior 6 nze ndi mu senior 5 nga njogerako n'abaana nga baŋŋamba mmanyi kye tuba tukola kati ekifo kyennyini kye baganya okulonda engeri gye kiri nti ku ballot paper kwekiri kye tuba tugolola kati bino byonna ebirala simanya kutwala tugende sanitale simanya deputy wabiki simanya byonna tubireke litaje kati tugololeko ate kino kye baganye kasita amannya kwegali naliko nze Nnanungi Alice nasanga Aneti ne nalule jeni bagolola nze okuva senior 1 paka senior 6 bayitaayitamu olukwakwayo olwo lwamangu mangu tufa kwa sembuli ebyo byali mu campaign nga 3 tuli mu campaign kati bwentyo bwe munnange bwe manyika kati abantu abali ene bali ebbugumu eryali musomero amasomero gano kimanya ne Masaka Sekendule naye bibaawo public ebimanya nnyo kuba amasomero gawe abantu bagala okumanya ekifaayo ekiri awo ne bwe mubaayo mipiira era aba public erina side kimanya seke nakati bwe kikyali vibe yako era abantu baba bagoberera amasomero gaabwe agabiri so kati bali iga nnyo okumanya elections ezigenda maaso mu ssomero ziri zitya naye mulimu akaana akadde ke banyigiriza akagalo bwedigalo bikiso bwentyo Katonda bwansaasira kati bwe bagenda okufuluma empapula bagenda okulanga ebifo byonna biri wasted abaana tebabironze kyokka kye baganye ate kye balonze kati ne basensinga nga abakulu awo ndoza we nava n'okwagala okukola management eno nendaba kati babakulu ne baddamu mu management committee kabo ne bamanya nti no omuwala unagenda kola ki agenda kuleeta obuzibu mu ssomero tumulekeko ku ballot paper abaana bamulonde naye kye tumanyi in fact emu statement ezannuma ng'omwana wadde yajja olwo mwalimu n'abasomesa abatandise okumpiikinga ekika kyabaayo kirese vibe mu kalulu k'essomero biki kati nga nange nfunyeyoko kubampagira abasomesa naye initially tebasooka kumpagira kati ntandise okufunayo abampagira so kati bwe kibaamu abasomesa bwe batandika okweyawulamu abamu kati omusomesa abamu batandika okungamba nedda beeramu mu kalulu tofaayo kati banzibira ku mawulire eyo ge boogera baŋŋamba naye bagamba kabakulekemu bajja kola ki
bajja kusuulira eyo kuba bamanyi oli muyaayo oyinza okuba oli okubabya ebidongo mwambiyasi eyo bajja kusanga naye jjukira ndi wa mu kyalo gyenfubutuse n'ambiyasi simanyi bwetunula kati nga byonna bye boogera balinda bakwatire ku nsobi eyo bandimootinge naye mukama nanyamba abaana ne bakalonda akalulu nafuna olwaliro nga mu 106 nga nziriridde ayina 84 essomero eddamba so kati ne maliriza nga nze hedigalo wasaba otya akalulu kumpitako oyagala nkusabire mu sabiramu akalulu ebiseera ebyo tompaka byakati tompa byakati ebiseera ebyo oyimiridde waleero ogenda oyita nayimirira nonga mubabwe kumbule franka wasanga sangeyo sabakalulu omwami so kati yasoma bufather twamuyitanga badi miringo John so kati yasoma bufather yali alina ekipande sister wange yakinkubira nga yakiwumudde mu pesa bwati akikutta nyimiridde mabega kati nga yampika eno yampa obugambo bw'oluzungu obusinga kati nga nze ndi Kazindalo hello students I'm going what I remember nabagamba I'm going to bring a cup here for what kapu olongamba gamba chikopo kati ne magamba that the teams which will win that cup I will buy them cow akuganga omaye byabana bese ngobalimba bulimbi toyina naye ate bo bakubandulu kati ekyasinga mu byonna bali bamanyi weakness ya candidate waabwe kibambi avudde mu masomero ga mu nakyalo ife tukane tuganti naye tusobodde tutyo okutuuka wano netuyuyako ne ku bifo ebinene oba netunyenya ne betulooza nti banene naye ndooza mu byonna mulimu Katonda ekyokubina okubeera n'empisa n'obwetowaze nti abantu abasinga ffe nze era ngenda neŋŋamba abantu nti naye singa nali nafuna background eri buli muntu gy'alowoozaako yaba planned kids ono Museveni singa yava dda ne muntu ba Idris Lukwago nga twagoba dda kuba okusomera amasomero amabiko okulemesezaago nenga gattamu amazaale gennina ono omusajja teyali tufuze budde buno amuyuyo manje yasomera guno gwaka manje yasomera determination inkulu kyovola nti noyo omwana era mulabe edduka era ndowooza naye singa ne yali yasomera kololo olaba mukutte emyaka 3 amuwulidde nga yasomera kanoni ng'ate naye yafuuka eri kanoni kati singa yali yasomera Kampala wakiso ekisooka mu byonna nti ffe tuzze ne background eyo n'okwekkiririzaamu ate n'okwagala abantu nange mbeewo ne nga singa naye nasomera Kampala singa nkola ku BBC kale kati kusabire ndowooza bye bitonotono bwentyo bwenva mu ssomero eryo ng'ate nkoze bulungi nnyo munnange unexpected kye bataasuubirako wadde nenkola nemmaliriza bemaliriza nenzija saafuna mukisa kugenda ku university direct awo ne bigalangatana ebya ssente biganye waliwo ebibiina simanye ebisponsoringa tubiwandiseemu tukoze bitya biganye naye ng'obubonero mbulina nali nkoze bulungi ddala ng'obubonero buntwala ku university mbulina ne kigaana so kati nentula ne manya kiki ekiddako nga tekiriiwo ekyamazima kati ng'omuwala nalowoozaamu nti naye lwaki era by the way this is the decision I took nagamba abaana bano abagenze ku university yali yakito naye kati njiraba nga ate yannyamba nalowooza ninga nti abaana bano bandese ku university ne bagenda nze sigenze kati mu budde bo we bagendedde byange ng'omuntu olwo ntudde waka naye wabula kati nga bo obudde we banaviira ku university bajja kuba batandika olugendo lw'okuzaala kuba buli mukazi alina okuzaala kati nze kanzaale line ebbanga lye bali ku university bo baana agenda okuva eyo nga nze ebyabaana mbikoze nga mbiwummudde webali nnyo munnange ye yali decision tewaaliwo kirala kye nazzaako ku bulungi bwe ndiko oba bwe nalina ate ebiseera nalinja kwonooneka naye ndoza nayambibwa nnyo Katonda munnange takola nsobi mu buli kye tuyiseemu Katonda aba akimanyi kyanyamba nti ate okufuna olubuto amangu awo nakyo kyanyamba nesiba muyaayu Samudaali omujjawo nesonooneka tebabulawo abaana b'abantu andi manyi kati ebiseera ebyo agaba gasinza okanula amaaso gaba gasala nviiri gabayira ku booda ate nange nno nalinga mukyala yewera ddala respect saanoonyanya njagala nnyo abankyalenjinga ng'alina kyansingako naddala mu kusoma okwo nayagalanga nnyo okusoma kati nyanya nnyo omuntu ali ahead of me mu by'obuyigirize so nafuna omuntu
era kale muyivu ddala netuzaala obwana bwafaawo mu mbiri g'empitirivu zaakutetenkanya mbeera ya struggle, tewali kyakulya, tewali biki, netubeeramu naye eyo life eri simple bweto bwe tugivaamu. Netutandika okukola emirimu gyaffe mpola mpola, netandika okuyiga ebya stationary. Olwo ndi mu kibuga muno mwennyini, olwo saasegukamu nekibeeramu. Ebyobufuzi ne bitandika awo 2008 2007 mulimu ekitiibwa Mpuga yali azze nga ayagala kwesimbawo. Kati nzijukira nali ne boyfriend wange oyo tuli waka kubajjukira banga nakava ku ssomero. Kati ndine boyfriend tulina akaana kaffe kamu. Kati ajja yasoma naye ngajja ngamba nno nyina mukwano gwange eyo nasoma naye university, naye ayagala kwesimbawo. Ambuliddeko ebitonoto ebyo bimuvaako. Jjukira lwerementu lw'ebyobufuzi mweruli wadde eno embeera etuyuyayuya biki, naye mweruli luli olw'okuva eri omaze okuyuguumya kimanya bakutenda wano nakavaamu ndi fresh bulungi nnyo wano. So kakati wangambira ndoza naye yali anoonya obwana obuto obuwala we obuli vibrant obusobola okunoonya obulwa obusobola okukola ki. So kati abimbuuliramu nangamba naye ate nze mumanyi nnyo yangamba oba ye yamuli mu maaso oba ye yamuliko ono yamuliko mu maaso owekitiibwa yamuliko mu maaso ye nga muli mabegako. So nga beemanyi nangamba kakati tugenda kutandika okumukolera naye agenda nakujja wano ewaka nja muleeta omulabe. Kati ono ngo mukulu amanyi kuba yandabira mu UID babireeta mu ssomero mu Kimanya. Kati era naye mwandabira bazze okuteekamu ebyobufuzi biki bayitira kwedigala okuyingira essomero. Era nabyo nga mbirimu ebyo bya UID mu Kimanya omwo mwe batuyingiriza mu UID. So kati ngenda okuva eyo bulungi nga bengwamu eno gye bali kukola nti ebyokuzaala ebyo byali mituufu ebiseere ebyokuzaala emituufu byali mituufu kwakwe kwali okusalawo mituufu kubanga abawala ate kati bwe mbalabako by'omuwendo byennina mu nsi. So kakati mwaka akaddewe kati bwe bityo bwe byatambula time eyo. Naye omukulu amuŋŋamba 2007 so biseera byo omukulu yali agenda na mu mbaga ng'agenda ku wedding oyo mukyala we bw'alina naŋŋamba atuwadde ne kaadi tugende. Kakati ono tubigaayagaayamu mugamba naye kati tugende tetuyinaawo zaakulya tulinnye babiri okuva kuno paka gaba embaga gye yali tugenda mu mbaga tugenda mu mbaga nina omwana nemubuuza kati tugenda bikola ki nemugamba kati omanyi gwe nga kyaliwe kola ki wegenda nzikansigala n'omwana ndekera aweza okukozesa naye nga nazo zakwekubya mbi oba nzika yandekera 10 oba 4 ane ebiseera zaali nnyingi kubanga akalobo k'amanda twakagulanga ebitaano wabangayo ag'ebitaano n'ag'ebisatu kati ebitakyaliwo bafunayo. So kati bwe tutyo bwe tubeera obulamu bwe tutandika abakulu abo ne tubalaba ntandika politics. Kati jjukira abaazuukusa kiri ekiri mu nze ky'ebyobufuzi. Kati tandika campaign noonyeza abantu buwagizi timba bipande sebo era kati omuntu gw'oyogera naye mutimbi wa bipande n'ebyabayimbi otimba bannabyabufuzi bannamasaka juzi basazewo ne bagamba vaayo eyo omutimbi w'ebipande agende mu kanso gye banfubutuddeeyo bakulengereyo ng'otima tutimbye ebipande by'abannabyabufuzi wano okuva olwo ebbanga lyonna nga tubirimu. Sawa sibadde na ku level ya bamobilizer ate yo bosu musemuko tubadde ku babayita bata bakigatto ngoli kigatto yeryo obo kyati bekipande chao tukubisanga ne babitugobya naye tamu yasoka tebatukubisa nnyo bipande ebyo babyaniriza nga ndawe twabiteekanga n'okusaba of course nga tweyita batimbi babipande naye n'okumobilizinga support twakikolanga ngero omuwala omuyivu mukko amanye ekyokukola ate omunoonyi w'akalulu bw'ogyawutaga mukaleke katimbe ebipande byabo so ne tutimba ebipande 2011 ne tuwanguza ow'ekitiibwa Mpuga akalulu ako nno kaalimu bingi nti baatuyitanga bayaaye twali branded obuvubuka obutalina profile omwonna kubeera nga mubutuufu tetulina kati nga boogera ku bakulu bagundi mu DP twagenda nga tubamanya mpola waliyo gundi waliyo naye nga feera naye ne tukola omulimu gwo wansi jjukira nze ebyokunoonya nali mbitegeera nga mbitegeera nali nazoganyako eno mu ssomero nga bwe nkunyonyodde so nga mbimanyi ne tukola ne twemukisomo ne tuwanguza omukulu wetu kyakalu kati bwentyo bwenjoyininga politics bwatyo owebweru eno ne mubeeramu
2016 era ne tuddamu. Watimba byani 2016. Era by'owekitiibwa Mpuuga. Era gwe twamubrazingira. Olakwayo kasente wabya mukama yebazi. Mwatu tetwaffe kati ababirinamu okwagala ebyobufuzi nga bwe gali nti binyumira. Saabi tetwabirinamu nti bakuwe ogende. Actually twagendanga olumu bw'obaamu n'ebiri. Oyinza n'okudda nga tozina nti ng'osanga akayana naganze bwe mbate mukuzaano n'omuwa. Nze mbimanya abantu abatunoonyeza obululu bye basitamu biba bingi. Nti waliwo osanga ng'oyagala kunyikiza candidate wo kyokka waliwo alwanagana naye agamba kino teyakikola kati gwe mukakasa bw'oba olinamu 5 nubakulira n'eki kati ffe natambuliraga nnyo mu baana banabo wansi bentegeera banakuba nange kati nga obatuukamu ng'omanya ebikomando si bya ssente nnyingi chapati za 5 ng'obagulira chapati awo nomala n'obanyonyola by'oyagala by'ozze nabyo obanyonyola bw'aluma ekikomando bw'aluma ekikomando so bwe tubeera mu byobufuzi naye ekyomukisa kyalimu nti nze saalinga just excited nafunanga okuyiga mu byagendanga mu maaso nabeeranga ngoberera nnyo era campaign zezaddako nali muwandiisi olwo nsumuseemu campaign zaffe ezo mpandiikanga nga bwogamba ka committee ka steering committee akatambuza campaign kati olwo ndi muwandiisi waako bwe mutyo olwaleero bwe mutaba olwaleero bwe babayita mweno meeting okwekengera nti kwabanga kungi mu byobufuzi naguno gwaka era bwe biraba tebyewuunya so byabanga bwe bityo bwe twali naye kyenzijukira nayagalako okuvuganya ku kifo ky'abavubuka nenjagala nti mvuganye ku bya youth councillor kati waliwo omwami omu bamuyita Kizeeyo okusaza n'aŋŋamba tuyina omukyala bamuyita Namujuzi soka abeera era okusaza n'aŋŋamba tuyina Namujuzi gwe twaleese lindamu mwe kati muba mukyabulamu nnyo mu byobufuzi muno lindamu katono Nnanungi mwe mulinde muleŋŋamba okay ndowooza birina lawe mitendera kwe bituuka gwe nga tonnatuuka kati ekyo yene we mu DP kibaddeyo nnyo nti gwe nga ozalawo tuliyite zalawo libadde nga bakuteekateeka kubadde kuteekateeka naye bibaddemu nga bakulaba okyabulamu kati nange saafangayo kuyaayaanira bifo byakuvuganya kati bwentu bwembeera mu politics ne tubeerawo tukolera campaigns zituka mukola buli kimu munyweza obuwagizi bwammwe ng'abaawamu mu bunyweza nga opposition bwetyo bwe tutambudde paka recently Kyagulanyi lwazze osala otya okuva eri ne tutandika otegeera bye tuwagira notegeera luli wagendanga na binyumo kubanga kati ate byabanga binyumo byokka naye ku luno byategeerekeka wagendanga nakwagala bipande kutimba omukulu ono yabirambulula nnyo kyovolaba nti alina kyakyusizza nnyo mu byobufuzi era abagenda okusigaza olwo diplomasi olwo lugenda baleetera obuzibu nti pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byobufuzi kyasinze okutuleetamu okwekkiririzaamu era akyogera ndowooza ne mu nnyimba ze buli omu asobola ate nga indeed buli omu asobola yes waliyo talents nnyingi abantu ze babadde batuulidde ze tubadde tutamanyi oluusi omuntu n'akulaba n'akutuulira mu bugenderevu nedda gwe nedda kino nedda gwe nedda kino ate tolina ddoboozi towaabe wa kitaawo naye tebamumanyi ateteyana kuyamba nekyamani wekyalo nobeera ng'olina beerayo oto naye omukulu ono yatuwadde okwekkiririzaamu kyova olaba nti buli muntu asobola odisikasinga ku by'obukulembeze mu ggwanga wana ate ng'abitegeera ate ekyokubiri kyasinga otuteekamu pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe kulambulula ensonga ez'essimba kwayimiridde oyinza okirabanga ekyokukuba naye mabega wali tubadde bannaffe balinanga slogan etambulira ku gundi recently kyenje ntuule nkyanalizingeko nnyo omubaka ow'ensonga oba nawe wali okiwuliddeko ekintu ekyo omubaka ow'ensonga omukulembeze ow'ensonga bwakiwuliranga naye nga indeed ensonga ezo tezalambululwanga saagala kubanga alwanagana nabo but the reality is nti ensonga tezalambululwanga kati ekyawukana ne Kyagulanyi ensonga azirambulula kwe tuyimiridde essaawa eno kati Nnanungi ne bw'ombuuza ku kigenda maaso mu ggwanga nkigoberera kuba ensonga ngimanyi nti Kyagulanyi Ssentamu nga akulembedde revolution eno ensonga eri ABC tuvola tugiyimirirako okugirwanirira kuba teyagyesigaliza bagitupakegingira abakulu baffe batagijjaayo naye kati yajanjuluza nti ensonga gyennyimiriddeko nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yakukyusa bukulembeze bw'eggwanga lino
y'abantu kweddiza buyinza bwabwe bantu kuddamu kweyagalira mu ggwanga ensonga eri very clear ng'ate bw'okitunulamu bwe kiri so kati abantu abamu ensonga bazi packaging nga tebazitumalirayo Kyagulanyi nga tannaba kujja eno 2016 na 7 awo waliwo mumanyi wamuwuliranga obuyimba bwe ng'obuwulira Kyagulanyi omuyimbi kozi tewagenda ngambidde ngo wali munnakyalo kubanza ejjukirako lwe yajjiyo naye nga tukuba ebyaffe nambiyansi ate nazo yajjangiyo mu kyalo oba olwo yali atambuza kivulu kya bbada sente zipigendamu saagala gy'okulimba twabanga jjukira nze kati obuvunanyizibwa bwankeeranga nyina utubebi twange nina abaana kati ebyo budde bw'okufissa ennyo sente z'ebivulu nga ntono Wena kuwulira ku radio okuba owuliriza kati tugenza okgendako mu bivulu ng'era ofe otandise okukola kasente kofunaafunayo mpolamu nga otandise okukkiriza nti kati nina kangendeko wano kati nfisizaamu 8 omutwalo kangende nguyingiremu ekivulu okay awo nga otambula kuba wali kimanya breast sacrament yakuyamba yakuzuula n'otegeera kikyoli omwana yali talina ku bisatu ebyali bigobererwa nga tolinaako na kimu n'ofuuka omukulembeze nojja nga ogattirako ebirala ga passion yali njagiyita passion olwekyo kyewasalawo noganza kantimba ebipande by'abano lwaki tewasigala awo oba n'ogenda mu administration olaba kati engeri gye banteekateeka mu DP kati kansigala era mu DP awo ngire n'opirukayo n'oyita mu nkwawa shu kanyingire NUP neyanziza kakati kuba nzikiriza bazadde bo family ya DP totomedde ntomedde si byalwali ate baali mwena alemu juzi nze mbasiseyo ne baga nti bansebo ne bajjabu muveeyo tulina kulimba ggwanga zisiri mukazi mulimba munnange nobawe ne balaba omusana ne bagulabira ddala ate ogwakyagulanyi bagutegeera nnyo kati ate wali mu DP tebabitegeera bwawo naye kati munnange mmalamba tegeeza era bagolola kyagulanyi era bamulondera ddala kati so kakati nga bw'ogambye nti lwaki saasigala mu Democratic Party gye watimbanga ebipande bya kiragala kale nga gy'ogambye ensomesezza ebyobufuzi gye mbiyigidde ekyamazima tayimu yatuuka nze kyenzijukiranga omuggundu gwa people power gutandise gunyinyiitidde nnyo nzijukira owekitiibwa Mpuuga yangamba Nnanungi ebintu bya people power omanyiddwa omukyalo omucamufu ebintu bya people power bino bijjumbidde nnyo obyagala enkofiira kalazi nzambala nga ngoberera zaganye ebintu ebirimu vibe n'okulaba nti omusajja ono tumujja kujjukira tutulina biri awo bye tukola musajja emirimu gyonna n'abasomye gibabuze kati keneerabiddeyo akatono nagenda n'ensoma accounts nenkola diploma mukubala ebitabo kati nga noonya nfune wa wennakola akalimu nagezaako okutambuza empapula zange saafunabo kalimu ng'ate ndaba n'abadiguli bali ku street bazunga nazo kati nange wa diploma nzunga ki nezigano olwo nyongerako okusinya 6 ngawe gaa nti nali njagala okusoma ebyo nakyongerako awo 2011 maliriza maliriza diploma yange embeeramu olwo kati nimanya kitabo ngenze nkongedeko so kakati time bwetuuka eya people power mugundu guzze ogwa people power ensonga tuzitegedde nawulirizanga nnyo mu byobufuzi nze ndi muntu nawuliriza muntu bw'aba ayogera nabeera nga attentive nnyo ku ledi ezo programs ezibeera ku ledi ez'ebyobufuzi sizivaako kuliko eno kkiriza obagane programu yeruddeko naddala ku CBS okwo nga ngoberera nnyo ebibeera biteesebwa kati debates ezo ez'ebyobufuzi so kati bwe kinyinyiitire nnyo DP ne people power nemanya kati nina kuba na people power ebigendererwa ntandise obiwulira obyetegereza Kyagulanyi ntandise omugoberera okuva mu kalulu k'ekyaddondo engeri gy'alambikamu naddala mu bino togikwatako mu paalamenti muwadde nnyo obudde engeri gye yasimba amannyo ku nsonga eyo nemanya nti omukulu ono ajja tukulembera kati omuggundu ogwo nengwagala nentandika obisomesa kati nzijukira lumu
ntandika okusomesa enjiri ya people power naye nga nange byengenda okusomesa sirina bintumye ate ngera sirina abingambye naye nga nange byempulira byengenda ate mu bantu mbanyonyole bali abo wansi abantu bange gye bali abanzikiririzaamu kati olwo ntandika obasomesa kati nzikira lumu ekitiibwa Mpuga yangamba tunatero tuka mu kalulu almost nangamba Nnanungi bintu bya people power bino gwo bitegeere nnyo gwo gyosookangayo ku ground obisomesenga so era nze ebimu ku byasinga okusula ennyo vibe mu kalulu kange akawedde byali bya people power nensomesa ebintu nensomesa people power nenyinyonyola people power maanyi g'abantu bye boogera ku radio bojja bwe minyonyola abantu bwe mbipataputira bwe mpulirize nnyo Kyagulanyi byabeerako buli chance konako ebyobufuzi kenfunye so ne bwentyo bwembuuminga bwentyo ne tuva eno twava mu DP era twasomesanga abantu nga tubagamba nti ekituviisa mu DP omwana yena bwakula azimba ennyumba ye kati eyakitaffe katugireke naye nga twalina enjogera egamba nti tujja kudda tugikole ki tugirongoose tetugambe nti nfu era tetwagikuba nnyo nga DP nti yali etuleze oba kibiina ky'abajjajjaffe ate n'obutakosa bali badayihadi baayo nnyo ku mitima ate nga tubeetaaga okutuwagira so twabale bembekkerezanga mpola okutujoyininga naye kati bwe tuyingira eno ekintu ekye twatambulanga nakyo nti eno mu NUP ye waffe mu people power ye yaffe ng'abavubuka kati ate ekyo saakoma kukyogera ate nekintuulamu kati ndi mu kibiina ekyange ekikyo balaba omuvubuka ndi mu kibiina alina vibe anyonyola ebya vibe kwegani mawo ne bwe yali teyatunda DP ne bwe yali teredde bitya kati mu butufu ndi mu kyaffe kubanga kiri kyabajjajjaffe ate era okimanyiddwa engombo ya DP kibiina kyabajjajjaffe kati ne tujja tufuna ekyaffe ndyoka ntegeera nga Museveni yava mu DP n'afuna ekikye kati bwe twafuna NUP twafuna ekibiina ekyaffe nkidifendinga nkirwanirira n'amaanyi gange kyaffe kyange kya mulembe gwange ogisanze otya sofa teyina kabike nkoze okujjako tuyigiriza ebyobufuzi okujjako tutegeeza butya bwe tuteekwa okwerwanako mu ggwanga lino eridobonkanyi kyekyokka tewaliyo kabike nasanze mu people power mu NUP okujjako okutuwa courage buli lunaku olukya ne bwoba ku interview n'ogikolerako ensobi abakulembeze bogenda okulyanga olyakubira kasimu no togwamu maanyi Nnanungi no keep pushing olwo ebyo kwegamba batuwa buli budde kwekkiririzaamu na kulwana nnyo kulaba nti tukyusa eggwanga lino ate kati kitegeerekeka nnyo mu people power oba mu NUP nti omulamwa gwaffe gwakujjako mu 7 kiri very clear kuba banayo yagala toyagala waliwo ebintu byetwa nga bwe nkugambye ebyobufuzi nga bwe mbirambise gye nvudde nti byabangamu olubalato n'obutabitegera naye kati ensonga tuzitegeerera ddala nti zakukyusa bukulembeze yeah. oyingira otya kanso kati kanso akaseera katuuka mobilizings obuwagizi nina omuvubuka bamuyita Lawrence Lawrence yabeeranga nnyo nina stationary mu town ndi mu printing ebyo stationary kuba bitabo biki kati Lawrence oyo atuuka ngamba naye Alice this time bw'otavuganya ogenda kuba otukozeeko disservice in fact yagamba bwati you are going to do us disservice do you know that what that word means nemugamba nkimanyi so you are going to do disservice to Ugandans nemubuuza lwaki olowooza nti nalibadde nkola disservice obudde bukya nangamba no obaddeyo eri mu DP okoze ebyobufuzi byayo abantu bamobilizings oyina following ey'abantu mu Masaka abakukkirizamu weebulandinze bulungi nga munnabyabufuzi toyinza kubanga gwe ebbanga lyonna ojja kgenda ng'osabira balala buki bululu nemugamba okekangenda embirowoozeeko but bale sibirina nnyo nze kati sente nakola nti sina bulungi sente biki no kojjange kati omwami ng'amuyita kojjange naga kojjanga ajja kusupporting nemugana naye nga tabyagala so kati nemugana naye kati omanyi kati omuvubuka oyo nabambi yampaja amanyi naga sooka ogenda oyogere ne kojjange tabyagala ng'oledde ofuluma n'okolera abalala n'oddayo n'essaawa 6-7 muva mu meeting lwaki oba tabyagala nga gwe nnyinaawe oli candidate naye kati nengezaako kubanga samba gye kirowoozo kye biki nganze mugamba njagala bwe time bwetuuka nze njagala bubaka bwa parliament njagala kuva yonna gye nfubutuse nga nyingira parliament nagamba nedda ogenda tutandikire ne mugamba nedda sigenda tutandikire kaninde bwe maa nkyabulamu njakola ki
Kwana abakulu waliwo nabako nga obako kyoyogera noga waliwo nalowooza ndi ndeke ne bikoma nsimbi waffe ntandike mukyabulamu nange nekinyambala mu petulo ndowooza tukyabulamu okukola ki kumbe bantu bano tebatuwanga courage gyetufunye mu Robert Kyagulanyi beyagalizanga bokka abamu beyagalizanga kitwale bwekyo nga bakufrustrating nga ne potential ye kulimu nga tebasobola gikuyambako gijjayo bwente bwenkola ki kati Lawrence mugamba nemugana naye omanye ekiriwo kangende njogere n'omukulu bwanzikiriza oba bwetubikkanyako naye nga jjukira nange gwabigamba njagala naye nga ekifo siyagala kino nze yagala ndi nagamba nedda Alice ojja kutandika wano biki kati bwabimbuuliramu ngenda njogera naye mugamba nogenda kugenda mu elective politics this time round sigenda kubeera mutimbi wa bipande sigenda kuwagira buwagizi ngenda kwetabamu kuba Kyagulanyi ono alina okubanga ajja kwagala abantu abapya abato abamukiririzaamu wansi ne mugamba kati ngenda kwesimbirawo mu kibiina ekyaffe oba butya tuli nno mu people power tunamanya nti nopu tugifuna temunamanya nti nopu erijja bakyatuvuma aba DP mulina abayizi bangi temulina center number ebigambo byaliwo ebyo byali bingi kati mwagamba ze sikolagana na byabufuzi ze tombuli gwe genda okola ebintu byonze saagala nebuuzeko saagala okole kiziina kyempabula gwomanyi kati obadde otandise okukola sente z'omu stationary ebumize biki kale oluze ne munga era byonna bifaanagana kubeera seesimbyewo naye era abasimbyewo bimpage byensiibamu ng'omukazi zino meeting ziri wabiki obwongo bwange mbuteeka ku balala era mbiteeka ku balala naye bwe yagamba ne mugana ati kati n'ensonga gye nasenga omugana ne mugana ne Kyagulanyi ajja kwetaaga abantu naye bamanyi abavubuka abato abamukirizamu eyo wansi ne mugamba tumuwagire kati bwana batto obukulembeze bw'eggwanga atanoonya abantu ate agwe mu benale mu katinga bye mutunuzaamu finally nagamba sigenda kuwa answer yange naye nze kyogenda nakyo your decision I will respect your decision ne mugamba okay kale kumaoni ngamba Lawrence no bino bye byavuddeyo kati teyakuganye teyakukiriza oyagala ki yakulesaawo akitegeeza weerondereko oyagala ki weerondereko ate era olwedde oli mu byabufuzi waliwo meeting ej'okutuuka n'otabibaamu waliwo enkiiko ezibaawo n'otabibaamu waliwo obufuzi bwe bibalaale biki n'otagenda kunze ate weeziri kati salawo ne mugana naye kusalawo okuli awo naye ekifo ndagawa saagala bwa kansala njagala agenda mu paalamenti kakati lumu nolwekyo maze okipiikinga nti ngenda kuvuganya naye ekifo kikyali awo kati lumu mba ndi awo ekitibwa mpuga nga mpita nagamba mbadde njagala bagenda kusala mu city actually ebiseera bye baali tebanasala city nagamba bagenda kusala mu city naye njagala abakulembeze nagamba njagala abakulembeze abana abagenda okutambula nange wansi eno nga bulijjo this time round angamba vuganya kuba nalinamu kasente ate olwokunganya awo ofandozanga sinamu kasente bewawanga switi bakusabidde sala zikutte kati n'ekirala nagamba wansi eno obuwagizi nina butini bukeeye kati njagala nnyo figures empya musookeyo bigambo bye nange naye twalina mukatenatende ne mugamba okay fine nange olwoledde okuvuganya nakulowoozezaako yaki naawe ekyoŋŋambye mbadde nange nakirowoozezaako ddanga omuntu naye ekikulu kye sinakkaanyaako kyekifo njagala bubaka bwa paalamenti nagamba osobola okutandikira wano biki nagezaako okummatiza kunkumbisinga nenkirowoozamu nenga oke kale nokkiriza kantandikiraawo kantandike ku bwa site obwa kansala bwa site ndowooza bwe nakola obulungi nenkola munange nze ngera bwomanyiddwa wenyingira akalulu okuviira ddala ka history kaliako omusomero siyingira kintu nabunafu saagala nnyo kunkyalenjinga ku kyempulira nti ekyo obwavu obw'amaanyi ndeeta amaanyi gange gonna ag'obuto gonna nga kuba mu kalulu ntambuze abantu akange in fact akange nalwangawo nokukasaba ntambuza akalulu ka Kyagulanyi nsaba akalulu ka people power aka Bobi Wine nyenyonyola Bobi
nze nasooka okuwanika ekipande mu Masaka ekya People Power nga situnafuna na NUP era abantu bangamba nti kati singa bikyanga tuddayo mu DP ebipande byo byonna tugenda kufiirwa kuba tuyinza okubulwa pate nengamba Kyagulanyi kyanagirako kyonna kasita kala mazo zino tinga zino sidda mabega mu green ngenda na zino wanajira wonna nti ayagala bwa president oba jidde mu colors ekirungi mazo za identifying anti red kuba kyali mu red nganchi paint ze ebipande abana ne babitimba okerange kati ate kumbe kinyongera okwagalibwa wansi nti negwe nali ntambuza ulede nga abantu bamwagala bamugula so kati ne kinyongera nnyo amaanyi bwentyo bwenvuganya akalulu nenkawangula twakalimu mu race n'abakyala basatu nga nze waakuna omu yali vice chairperson wa district omulala yali councillor former councillor n'omulala nga former councillor w'aba youth owa NRM n'owa DP n'owa independent bonna ne mbawangula ky'omukisa omulungi Katonda yannyamba nafuna obululu bwali bungi ddala ndowooza ng'oggyeko percentage ya president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mu baalondebwa mu Masaka percentage yaddako okuba enene yali yange mu kalulu konna mu bakandidate bonna abaali ku bifo nti abantu bakwaniriza banyaniriza kuba baali ndowooza nabo balinga abakirinze nti olwedde nga mbakolamu byabalala n'obulimu bwange buno obwa stationary obwakingana neeberera mu bulamu bwange obw'abantu obwa bulijjo so kati okuvaayo okusalawo abantu baali bakirinda nvuganye leero ku luno maliridde leero kati abantu ne bankiyalinga nnyo kyova nti ndafuna obuwagizi obubona naye ekimu ku byansomooza nga ndi mu campaigns ezo nti kuba twatambuzanga naddala abakulu abaali baluddeyo mu bifo abaali bavuganyizzaako abantu batukubisanga nnyo ekintu kya terms nga kati twatambuza nnyo ekitibwa mpuga nga batugamba terms nyingi nga zamazeeyo kati nefe ebisanja nefe nga tubagamba no kati Robert Kyagulanyi Ssentamu mupya ayagala bwa president then tulina omuwera abantu abagundivu ababadde ki ababaddeyo nga of course nga tobulwa message bw'ogisabiko giwa abantu ng'omuyiiya wenna oli mu balonzi nze tosobola kunteera awo balonzi nti basaba akalulu ne bannema ekyo nakigaana vibe ngisitula n'okubasaba akalulu omu ne muleka nga akkiriza kyono njamu akalulu ekyo kyo nkimanyi nkisobola so kati nze okumatiza obumatiza abantu n'okubannyonnyola eyo byali byangu ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga byokola byokka so bwetyo bwe tuwangula ne tuyingira kanso mu bbugumu epitirivu bwetyo bwe tutambula extra digest mugoba nsonga nze ssesangabatte the great tuline Alice Nnanungi tuli mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka naye embeera y'obudde munnange nene embeera y'obudde yanjawulo lwaki temundeka bannaye ne sidda Kampala enaakandu muntu wena aka vibe kamaanyi nembeera mu kibuga kya Beene netwongera okyamu oyingidde kanso what went wrong kubanga why not went right wayingira kanso nga buli kimu kiri in a right position, in a right way. Ne bakuwa obuvunaanyizibwa. Manyi ndi sure bw'oba mpaka nyango ngamba nti obuvunaanyizibwa bwe bakuwa bwakugibwako mu kanso. Okyabulina? Kali mu kooti ogendayo kutunda binyeebwa. Kitegeeza kati gw'obanga agusaze. Olwosaze weefu otuula mu ntebe y'omulamuzi. Ani kati ebyalukwaga ebya mayorship bizze. Oyagala okulamula. Bamugoba bamujjemu wesige naye aganze nkyali meya okitegedde kati gwoyagala kulaba kati mu bantu oba okyali meya kati gwe mu bantu oba okyali mukulembeze nga bwolaba zaake bwe yakolebwa kwa commission yankolebwako eno naye nkyalimu anti lunga omulamuzi nkyagambye kuba gwanca obukyamu buliwa ekyamazima bwe nnyingira ebyobufuzi bino nga bwe mbinnyonnyodde kuba amazima galina ovaayo gambye digest mugoba nsonga ensonga mugidigestinga omanyi mayiro zetuvuddemu mugidigestinga mugisunira ddala munda muli ne mugituuka ekyamazima mu politics wange bwe natandika mu campaign eyo tebyali era akaserengeto nga byonna bw'okalaba mu during campaigns kumbe ndowooza abakulu baffe mu byobufuzi ku level zonna abandi waggulu ku level abatali ba councillors mwalingamu besisanyusa evibe lino kuba nakola groups z'abaana abavubuka vibe yabanga nyingi kati abaana abo bajjanga olumu ne bakuloopera
naye waliwo agamba bwati lwaki Nnanungi mumukubira engalo nnyingi lwaki Nnanungi mumukola bwe muti kati ate nga ne bikuliyetinga obujjo obutinitini munda omwo naye twagenda okumala politics ng'ebigambo mwebiri bitandise then nga tulinamu n'abavubuka so omuvubuka oyo yasinga nnyo okututawaanya Mukama yamutuyamba n'asalira ddala n'agenda mu NRM yali baamuyitanga Yiga mwana mulenzi oyo yatutabula nnyo mu kampu yaffe kati yali nnyo mu kampu ya Owekitiibwa Mpuuga jjukira tulina Owekitiibwa Namayanja avudde e Bukoto East yazze wano mu Central naye azze n'ekibinja kye weetuli wano atusanzeewo kati nga tulina okujoininga forces ezo zonna tukole ki ate tutambulire wamu naye nga buli omu azze n'abantu beera nga mulimu ebitabulamu kuba oli bwe yava nabo eno bonna ngazze si bwe baafuna kaadi mulimu abaasuulibwa nga baali bamuluma nnyo eno ne wabaayo abaweereddwa mwalimu okuwerekereza kwali kungi gundi kaayitewo nange nfiirwe gundi naawe saddaaka gundi byalimu nnyo mu kamyufu kaffe eno oba nga tufuna kaadi ze byalabika nnyo so kati ebimu abamu baali frustrated abatagumiikiriza of course balabire okumpi ne basala ne bagenda ne mu NRM naye omuvubuka oyo ye yali tannasala kati kyenzijukira mukubi wa bifaananyi bapapalaze kati aŋŋamba nkube bwe yalaba posters zanga ngamba naye lwaki wakubye poster nga togambye nze yani yakubidde flyer yali campaigner wange kale omuvubuka ndowooza nti byakusaaga kumba atandika okuyomba ayombera ddala agamba nze mbadde nyina okutegerera bwe tuba tugenze mu field oba ogenda gaba mitwalo 5 oba oyina mitwalo 2 nga zogenda okusaasanya mu campaign nze nyina ebyo budget yonna kati ntandika okulaba omuntu ayagala okumanipulate nga jjukira nange sibimanyi ajjayo kale entuufu nti alinga ayagala ssente ngamba nze ate ngwe omusajja gwe mankwasa oba nsawo yange oba biki so kati awo eno waffe kati ate nga ali nnyo close to Owekitiibwa Mpuuga nnyo ng'aleekaana bana ababeera abajagujagu ennyo abateekawo embeera ennyo kampu n'agiwamba nga yalinga yayogera so kati omuvubuka oyo nzijjukira ye yavaako emmanduso y'okutandika okugamba Nnanungi oyo si waffe mwekengedde olwo olutalo lufubutuse eno kuki ku ssente simuwadde ssente simuwa ssente samuwadde bipande n'atandika ekibuuzi n'akikuliyetinga wa NRM ne bw'omubuuza akikubuulira kuba kati takyayina na interest mu opposition asobola okikubuulira kyeyakola naye yatudisorganizinga n'atandika okugamba amaanyi genkozesa nze nga Nnanungi nina abanteekamu ssente ate abavuganya bano bendi nabo mu nkambi kati n'antabula n'abantu naye Katonda anyamba wasalire eddiiro n'agenda kati ogwomumwa ne tuguwona naye nga jjukira omuntu yenna bw'aba ali mu kifo ng'avuganya ali mu campaign n'omugamba nti gundi gw'otambula naye ate ekira akukuta ne gundi ne bwe baba bakulimba batya nga naawe okiraba nti mu reality tekiriyo era ofunamu okwekengera kati so obutalotalo omwo bwatandikamu mpola naye tebwali bw'amaanyi finally ne tuwangula kati ne tuyingira kanso ekyasookera ddala twajja n'Owekitiibwa Meeya Namayanja nga ye mukama waffe kati kyenzijukira twasooka kulonda sipiika ku lunaku lwe mulayizibwa lwe muba muteekwa kanso etandika first council eteeka era muteekwa okulonderawo sipiika ebifo ebirala byonna muyinza obirinda ne mubironda mu kanso eddako naye eno so kati twalina okulonda sipiika kati sipiika Owekitiibwa Meeya gwe yali aleese nga si gwe mpagira nindeeta omulala nange gwempagira gwemmanyi nti ajja kutukkiririzaamu nga bakansala atugatte nga tosobola kukwata of course there is balance of power mu ndaba yange gye nakirabamu tosobola kukwata meeya omuwe sipiika gwe amuli mu nkwawa bw'ati kansa ajja givuga nga tatuwuliriza wadde kuba jjukira oba omuwadde powers zonna kati nga tulina okugabanako ku buyinza bwe twatuula bannange bwe nakibalaga ne bakitegeera n'abalala batusupportinga nga ba MP baaliyo nga nabo bakisupportinga nga bakisupportingira mabega nti no tufune speaker gwe tusuubira nti wa NUP naye nga ajja kututegeera nga muzzanganda abantu bonna nakubagatta ffenna nga aba NUP nga teyeekubidde kyono omuntu wange ndagira mulagire okitegeera kyekyali emabega waffe nga tukola ekyo so bwe twawangula kati kumbe ndowooza omukulu namunyiizaamuko ate nnyo meeya namunyiizaamuko buta supportinga sipiika we kyavaayo nnyo
Nnyo bivaayo ne ku street ne zibimanya public. Bitandika Nnanungi tawagidde speaker wa meya, Nnanungi akubye meya kalulu bichi. Ebigambo ne biyitamu olwo oluguuyi. Owe ayitamu. Ne bibeera owange yayitamu. We were proposing. Yayitamu so kati ekibeera ekyo ne kitubeeramu. Ebyalimu nga bwogamba during okucampaigning nga tebibulamu. Binjinji ebyalimu omwo. So kati ne tulowooza tugenda kutambula naye ate bambi speaker yatuyamba yangamba yantuuza nangamba Alice kyonna kye kiri mu mpanguziza naye ate tuteekwa okukwatagana ne meya tukole ki tukole naye tetulina kulwana ne mugamba ye naffe tewali agamba twagala kulwana naye era tutambulire wamu nga ttiimu gwe tuyambe ekintu ekyakutuleesezza ng'ali Newto kutugatta nti oli ye gwe yabadde ayagala muntu we wamuki wamunkwawa ng'ate ekyo bwe kiri ne mugamba so kati ffe kye twagala gwe tuyunitinge tutambule ne tutambula nze naweebwa wax committee kati wax committee eyo bwegiweebwa erina ekifo ekinene kyeyantwalako naye era amagezi gange nze nakivumbula kuba kyali tekikolwangako wonna wano era abamu baali shocked nga neyo komiti tebagimanyi bagiyita ya building kati nze ngivumbula nemanya nti bw'obeera wax nga bw'onomanya nti mpereddwa nze njagala nnyo okunoonyereza ku kyemba ngenda okukola neme okukola ensobi negendereza okukola ensobi wadde nga sitya kukola nsobi bwebezze naye nafuba nnyo nti ndi wax ndi ssentebe wa wax mirimu ki eginneetoololerako kati mbandi ku Christ the King lumu mugundi eyo bookshop eyo noonya ku butabo buli related wendabira akatabo ka building nkayisaamu nti amaaso ndabamu ebyokuzimba naye nga sibitegera bulungi byamateeka naye nga ndabamu ebikwatagana ku waxi waki nenkwata akatabo ako kati bwe nkaleeta nkalagala oya wange akantaputira bulungi agenda okundaga nga ssentebe w'akakiiko ka wax ke bampadde nga kansu kantwala butereevu okuba ssentebe wa building committee nengamba luno kati buno obuyinza mbujjeewa mbulabye etteeka bulikola ki etteeka libuteekawo nkayina mu nkwawa teri akamanyi teri abitegeera kyenava nnumba deputy town clerk nenjogerako naye omukulu oyo bampostinga ali Ntebe nenjogerako naye nangamba naye munnange ati ekizibu ekiriwo batekinokulati etteeka baalizalawa kubali bajjako obuyinza bo besiba nnyo kulya physical planning eribawo obuyinza kati ate lino libajjako obuyinza ne libuleeta eno mummwe konze yensonga eriwo yokka nti ye nga noonya boodi ezo ezoogerwako mu katabo nga gyeziri nga ngenda e Kampala mbuuza boodi bagindagira waliwo omwami yali azze nga bazze ku inspectinga ku monitoringa bizimbe munongera emirimu gyabwe bwe giri aba National Review Board kati omwami oyo mubuuza bamuyita Enoka mwesibako twatambula ffenna mubuuza etteeka wano ffengera komiti tetugirina biki nga ngamba nedda mubuuza abantu bano aboogerwako boodi eno gyeri nti gyeri ampe endagiriro ngenda e Kampala bakulu nnyingira mu ofiisi neeyanjula bulungi mbabuuza bino akatabo kenkuttemu ngalo kakola etteeka likola oba lyali withdrawn terikola ntirikola era mwe tukolera konze ffe komiti nga tetugirina kyanti nga bumanyi nabo babinnyonnyola batawuni clerks babirwana biki babulwana building committees nga bazirwana konze nedda munyambeko tukateeka wongamba buuza kati nze nteekwa kukola ki okulaba nga olukiiko nze ngaakulira akakiiko kali ngaakulira kali nga nakano nze nteekwa okutambuza obulungi nsobola kukola ki omukyala ngamba oyo engineer Flavia Bwire namufunira ddala idi yennyini gwe nayogera naye nga ngamba ddayo ogambe tawuni kiraka atuwandiikire atuyite tujje tutuuze akakiiko nja nekuba omwa tawuni kiraka omukulu bamuyita bamanyisa kati bamukyusa tawuni kiraka olwamugwa mu kutunga agamba waabina ebintu mulimu ebituli nga tandika kundaga loopholes eziri mu tteeka konze si kye baŋŋambye but you must invite those people to come and inaugurate this committee. It must be established. Then you'll ask them to explain the loopholes in the act. Ebisigadde si byange. Omusajja n'amanyira ddala nti omuwala afunvubidde atwala obuyinza olutalo olwa namba 1 olwasooka kuwabuluka n'abatekinokulati kale ate nange obuyinza mbutegeera neŋŋamba obuyinza mbwagala nga bumpeereddwa sibuzannyiramu neŋŋamba nno wano waliwo ekitali kituufu omusajja n'atandika okundojinga bw'ati enkyama baluwa ngakola sigakola neneeswa neezirayo ku ministry
nembagamba twagala building committee etandika abagituulako bagikolerako mu bukyamu etteeka lyabo weeriri erya physical planning act nerino erya building control act lwaki bamanipulating etteeka eritali lyabwe ng'ate obuyinza mbulaba butuweebwa ng'aba elected leaders so name fighting kati naye ng'ebyo byonna mbirwana kati ne batandika okukozesa ate abamu ku bakulembeze bannange ba technocrat munda okulwana nange ate ng'obuyinza mbusikayo mbuleeta obwaffe abakulembeze abalonde enkyanvaawo era babutwale nakati boolaba babugujubanira balwana ng'ate nange nga mbuleeta ne bakozesa ate bakulembeze bannange kati olutalo naye olwokuba nali mmanyi kyenwanira nga nobbitegera mbitegedde emisomo egy'enjawulo batandise ogimpitamu ngituddemu tekyalwa nga omukulu bali bawandiika ebbaluwa nga bomba amagamba kati bwe baba nga tawunikira akaganyo kukinitiating nga mwe mukinitiating muwandikire entity mujja ku inaugurating bukulembeze nange mumpandikire officially nga ssentebe by law kuba etteeka linteekawo obutereevu ne bampa official write up ndaga nti bajja ne bakopinga meya ne bagamba yita bammemba bonna kati olwo embeera yali nti ani appointing bano bonna kyokka etteeka liboogerako nti owa health member tawunikiraka member owa environment member owa architecture member bonna aba ba technocrat bonna ba member physical planner member etteeka olwedde nga liri bannyonnyola there shall be they are established wansi kati nemala n'endagala lolo yange kati saawa etuuka bano mbagamba kati omukulu angamba nti already etteeka lyabateekawo gwe genda owandiika amabaluwa ng'ossentebe obayite mu lukiiko olugendo batongoza bakama baffe nga bajja nga batutongoza akakiiko nga katandika kukola olwo ng'ate nzija kumutawaana bampadde instrument of power bampadde stamps rejection approval deferred ezenjawulo etteeka balingambye erisoma ennyo lyesibekolemu okukola ensobi of course nga siri technical naye nga ate nze heading abali technical kati obuzibu bujja mu office wengendo okukolera kati bo ba technocrat bawithdrawing obuvunaanyizibwa olutalo bamaze okutegera bali bawanguddwa ate obuvunaanyizibwa ddala mu mateeka si bwabwe bawithdrawing kati ekibuuzo kijja ngenda kukolerawa kakati tawunikira akatandika nze tulina office space tetulina ayite eno neringera omuntu akulwana tokola naye time etuuka waliwo incident eyaliwo waliwo developer eyali azimbye ku limbo kati nga baagala enforcement notice emuyimiriza sente bagimuyimiriza ndi waka wange ne instrument of powers zonna ntudde nange nkajjadde sirina office kati ate bo tebasobola kubiwandiika nabo muteeka tebakola ki obuyinza tebabulina kyokka nze alina obuyinza nange sigenda kujja ku luguudo nkole ki pulaani zipayirinza awo akakiiko tekatuula kyokka nga teba technocrat etteeka bwe balimanya bo balitya mangu kati finally bwe balabanga ebyo byonna atawunikira akanga agamba kati lumu twali na meeting yali ku stakeholders meeting yali ku mapolifu awo yalimu Honorable Mpuuga babaka bonna baalimu ne meya kakati kyava babuuza ku kige ono omwami eyali angoba mu office gye nali mpambye nasooka nempambampambi nawonya lumu eri empute ku bizimbe bya kanso nenjiwamba nyingira nenjirongoosa ayo malo ogirongoosa ne baginfubutulamu nga beeyambisa division mayor ono nnaku musana kale sijjaga nti PA naye ye muyambi w'ekitiibwa Mpuuga no division mayor owawano w'ekitiibwa nnaku musana kati angobamu owanyendo mukungwe ajja agingobamu naye wa NUP era tulwanagana awo amawulire gaaliwo sikando zaali maanyi nkute gundi zange enfuluma nazo bangobamu mu office kakati banwana nnyo ate aba NUP abange bennyini mwattu oba bwali bujja oba kiki nakyo kyannema okutegeera naye of course nakizuula oluvannyuma wakati mu kukola so kakati finally tuba tuli mu lukiiko ate ye mwennyini ye yasituka anenya tawunikiraka nga we waliwo developer azimbye ku limbo tawunikiraka amugamba ate kati nze nkole ki owa building yooli baŋŋamba owekitiibwa Mpuuga yali alukubiriza yali Dr. Abedi Wani kagamba Nnanungi baako kyonnyonnyola gwe nga gwe bakwasa akakiiko ako buli omu ng'abitankana etteeka lyali ppya likola terikola lya 2011 enavance tukabukolokolo ne mbagamba nti owekitiibwa Nnaku Musana gw'obuuzizza ekibuuzo ekyo wakati mu bantu bano nga gwe kennyini gwe wajja n'onfulumya mu office n'onzigalirawo ne baakanyama
gwe wa NUP kakati instrument of powers nzirina oyagala abantu bansange mu room ewange mu nju wange musakate oba ku street gwe bansanga enforcement wandike mugambe nti gwe enforcement tukuyimiriza ku kino nkonereko ku street mwennyini era nakozesa ekigambo ne mugambe olabye nti fitina tena toyina buyinza kyokka etteeka tolimanyi naye nze alimanyi n'obuyinza obwampe bw'ate ofuba okulaba nga si bwe exercisinga ne mugambe kirabye nti oli muntu mubi kati omukulu yawulira aswadde nga bana ababaka ba parliament balina option ndala okujjako okubuuza tawunikiraka lwaki ono tali mu office atenge etteeka ligiteekayo by the virtue of having those stamps it is already an office eri ruumu mwotula butuzo okukoleramu office is the instrument of powers zebakuwa kakati okukakananga tawunikiraka agambye nze ngenda bikolako biki yali akyebuzabuza ngono nakumusana amulwa amupika nnyonnyonnyoni naye nga mu byonna ekyali emabega kye nategera oluvannyuma nga batandise okundabanga threat mu byobufuzi nze byesasooka kulengera kumba abantu abalengerera ewala n'ebigendererwa ebyenjawulo bo nga balengeredda nti Nnanungi agenda kuba close n'abantu by the virtue of having this office egenda kumusembeza eri abantu kati oli nga ye yatandikiddewo dda okulwana ekintu ekito obutasituka nayo nga ye n'ebibala yabirabye dda munange bwentyo Katonda wanyamba tawunikiraka wakati mu butaagala ajja office agimpa ndituulamu ng'olono yajingobyemu amfulumize bwerwa nkasiso wabweru balwaniddewo n'abawagizi bange naye finally nga talina kyakkola nina okuba ne office oyagala toyagala kati office njituulamu nga bw'omanyi ogituuliddemu mu kifuba mu kuwakanyizibwa mu kulwana tebisoboka etteeka bigamba bitya balitandise dinoonya buli omu alisome bagenda okukakana tuve mu lwali akakazi obuyinza ddala kabuyina akakazi kaganga buli alisoma n'amala ng'akakkana kati ne batandika tukalwanye tutya si kulimba nze abanwanye ebbanga lyonna te munnange babadde bange ne batandika kino na kino ne batandika kino na kino ninamu banaye kugamba era nina ebintu byenjigira ku president wange Kyagulanyi Center bingi omusajja oyo mu statement ze buli lunaku era nze saagala kumisinga nga yatunudde mu kamera nga alina kyayogera alina ebigambo byatuwa ebituzaamu amaanyi buli lunaku ne mu office oyo njituddemu wakati mu bugubi wakati mu kuwakanyizibwa wakati abeNRM eno bakulwana kyokka n'ab'omunda mu pate yate bakulwana naye nga kimu kyokka nti office ensembeza mu bantu ne batandika okuteekako olidde enguzi waliwo scenario eyajja yali nnene nnyo yali eplotingiddwa omukulembeze omunene ow'amaanyi akaseera kaaliwo n'ensirika ne nga sijja kyogera n'enkiwa obudde naye I think this is the right time obwakabaka bwa Buganda bwasabumitinga plan nga yakuonebwako kuyisibwa nga plan zendala ba engineer be bakola emirimu egyo nze siikola mulimu gwange bw'omuntuula nabo wabula nze mbakye yalinga baba kugu ne banyonnyola plan eriko bino advise the response I endorse what they have approved ngaba technical kakati plan ejja bagibalamu plan y'obwakabaka yali bakola assessment yali mu miliyoni 45 sikirinaamu kukirimbirira ku muntu yenna yali mu miliyoni 4 mwezi yali yaki kuzimba ddwaliro era liri mu kuzimbibwa emukungwe Nyerere Center 4 kabaka gye yatuwa naye yaziwa mu masaza ag'enjawulo naffe Buddu twali mwabo kakati time etuuka obwakabaka bugamba ffe ssente nnyingi tetujja zikola ki tetujja zisobola kati walimu omukyala yali addukanye ensonga ezo tekiniko okuva Emmengo omukyala nanvuma bambi najja natuukira n'agamba naye ebintu bino nga ntandise obbiramu mu politics agala obbiyingira ali mu kubyetoolooleramu munda muno ko nze ate atya ebiseera ebyo nali ngenda saaliwo nali nina olugendo ngenda Germany kakati batekinokula tibangamba babaze miliyoni 45 obwakabaka bugamba buyine miliyoni 15 boze bazze basasula ne magombolola mu bitundu ebirala byonna kati batekinokula timbagamba ntuula nabo mbagamba bannaye mbabuulire ekintu kino ng'omukyala bwanzibiddeko nti mulimu politics behind it tunoonye engeri gye tukisolovinga kiveewo kati bo nga bangamba ffe tetusobola kusala ku musolo ssentebe gwe oba okyeyimbamu kyeyimbemu na indeed bw'okyeyimbamu
bwotyo direct nawe kikukuba singa encha bajja ne bakibala nti gwe wakola kiwawe ivinzo musolo etteeka gwe lyo lijjawa kagamanga kiri it was a double sword ng'enjuyi zonna zikitsala issue eyo tieno ku lusaidi yobwa kabaka bo bugambi kino gwe ku side eno nawe gwate bo sala omusolo nawe kikutwala then finally netula ne mbasaba omukyala ne tumusaba nga nkomyewo ne tumugamba jangu tuddemu tutule mu meeting nga fenna we tuli ne batawunikiraka tu consenting tukole consent ku nsonga eno olodirenga mweri naye nga walimu abali babagambe batuleka owekitibwa gundi agambe tujja bikola kamalowoza ago nga tandise okugafuna owekitibwa gundi ajja tukolako gundi ajja bikolako naffe ne tubagamba mubijje mu mawulire mujje wansi tumeeza kuba nze nkimanyi tebigwera mu politics naye oluusi omuntu ayinza obyeyambisa naye by the way nga simanyi na kutya bwe bayinza byeyambisa naye nga Katonda alinga omwoyo alinga njogererako nti tomanya mpita abantu abo batekinokrati nzikanya nabo tutuula nabe Mmengo bajja omukyala yajja n'omwami omu baali babiri ba representative okuva Mmengo nga tutuula nga bababuulira abatekinokrati nga bagamba kino ekisookebwako nekino kyo mukirete naye ekyomusolo tugenda kukola bwe tuti obwakabaka tuwandiike nga tukkiriza nti tusasudde ezo we wanaabaawo ene need tunayongera ne tukola ki ne tusasula but for meantime eno eringa ye deposit nga naffe kyetufa ffe buteekwa meeting anti wakoze kikubanga omuntu asobola ate nakyo kyeyambisa era tuteeka wansi n'okusiba gwe wakikoze ngaani kati batekinokrati kati bambi ekyatuyamba ne bakikkiriza ne bagamba okay fine tugende nekyo naye nga assessment bazirina kani batusaba babakolera assessment endala technocrat ne badde ne bakola assessment ya milioni 15 diary yange ndoze eri mugundi enjireseyo nali gikulazeeko ya milioni 15 n'obutundutundu obugwamu obwakabaka ne busasula emilioni 15 ne tutambuza ensonga pulani neeyitwa mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi 5 akakiiko nga katudde nenjikoonako stampu ne bagitwala eyo issue neva mu ddiiro kumbe kyesaamanya nti mazima waaliyo politics ali emabega kati olw'okuba technical twabijja mu mawulire ne tukolagana n'ab'omunda bano abali technical abamanyi ensonga bwe ziteekwa okutambula so siga nti gundi alagidde order ya gundi nedda batuyamba nti era nabo benyini batusaba nti tubivugire munda tubijjemu bannabyabufuzi abaagala obbibuukira koganga bamunduza baagala bikolerako politics nze nga ndowooza babamu ebiseera bye nasooka kulowooza nti omuoli ayagala kyetuuma nti nze nalikozeeko nze naliyisizza oba nze ndi lobbying nze bwentyo bwe nasooka obbiraba saasooka kumanya kyali behind nti ate kyakkuba Nnanungi munnange lumu yayita gwakusatu ndegenda kati ogwo mugwo musanvu twali tuvana mu lubiri nga 31 ku matikira g'abeene 223 guno gwe tumazeeko naliyo bulungi kati nkeera nga lumu mbanja awo nga amawulire akakiiko akavunaanyizibwa ku by'okuzimba akakulirwa omukyala Nnanungi Alice kasabye obwakabaka enguzi ne kagaana okuyisa eddwaliro ery'obwakabaka oba eggulire eryo waliyo omulale eryabuna ensi lyafuluma lyakubwa leediyo nnene omukulu asinzira eno n'alisaka n'alikakasa nga tantuukiridde tambuziza bidoboozi lyange ditwala ate ngeri byawedde singa byawedde nga byaggwa gwa kusatu guno gwa 8 nga lumu okumanya sobola kwerabira twali tuvana mu lubiri mu matikira g'abeene nali nayitiddwa kati enkeera omukulu omukulembeze mu kibuga wano Masaka ng'alituddemu bulungi owa NBS n'alifulumya baasaba obwakabaka miliyoni 15 enguzi ya milioni 15 ne bagaana okuyisa eddwaliro ly'obwakabaka nagenda okwaba n'abali mu sitwa g'abaana nga buli obuntu nga buyika ku ssimu yange bukiripso bw'enjawulo siya komiti yo Nnanungi siya komiti ya ate ono yerinnya yaligirayo ddala akakiiko akakulirwa Nnanungi kati nga mu bufunze nasabye obwakabaka ki enguzi mpulira natuula ewaka nenkankana bweti nenga nti ate kati waliyo ekikuleka waggulu kino kikumaze munnange politics owedde politikale nga toyina nawuddamu kuwoza kino ekitundu baagala obwakabaka twagala obwakabaka kabaka waffe tumwagala kati gwani yayimiridde nosaba kabaka enguzi
naye munnange 10 mwe litachaawo kati ate nno olonga simanyi nti bwe batwala pulani batandika okuzimba nabano nga tebamanyi kuba teeka litugamba nti bwe batandika batu notifying nga committee bayinginia baffe ne babeerayo muntu yenna azimba si bano bokka eteeka bwe lyogera naye tebatu notifying kati nali simanyi nkeera ku macha nga binsobedde gulire likuba nze ndi wonna ku street nze njogerwako buli wamu ne manya yeno politics omukyala gwe yangamba bulijjo byabiwulire kali nga biguse ku meza mulimu ebyobufuzi mu kintu kino ekyabirimu nze nali manya omuntu ayagala kyetuuma nti nze ndi sase kye nalowooza kumbe mwalimu okutanishinga Nnanungi asituka obutavaayo wansi naawe tewali nnoonyeza mu kamera kaka nenerwanako mbuuza physical planner mwami Kigozi mukubira mubuuza Martin epulani y'Obwakabaka bwe bagitwala teyatuuka nti yatuuka nkubira omwami yaginona mwami Kaawuna wakulira ebizimbe bya okuzimba muno kwa Ssaabasajja ku Pooki mukubira nanga pulani tewagitwala itwogezeddwako eggulire lyonna nangamba abo simanyi gye babijje nono kayinja naye bya reporting nga biki bikyo wamawulire weeno nanga muganga ki nkyankuba buli muntu yenanvunanyizibwako yankubira essimu abaana b'omusitwago bonna be tuli nabo n'abantu bange balerative bonna buli muntu yali shocked okoze ki Nnanungi owe muso otusse jjajjange omukulu w'ekikajjukira nze muwanika w'ekika kyengeye tuli abawanika basatu kirumira n'omukyala ebiseera bye yali tannafa Nakibirige yali amaze okuwummula Mukama yali amaze omuyita Nakibirige yali kaggo eyo side eyo nange kati nga nze muwaniko ow'okusatu mu kika nali ndi awo ng'essimu ya jjajja Kasujja omukulu w'ekika Nnanungi mwana kiki ky'otukoze nemugaa jjajja nemugaa jjajja essimu mu zonna eyasinga okunnuma ya jjajja nemugaa naye jjajja nga ajje kwira mukwano gwange nemugaa jjajja soko ondeke nja kunnyonnyola nangamba naye biri bitya era jjajja yanyangwira mangu naye babya bufuzi ne mugamba nja kunnyonnyola essaawa eno sirina comment wabula kannoonye soosi ya buli kimu nengena mu fayiro nentinkula lisiiti Obwakabaka gye bwasasula NBS zeyogedde nsize miliyoni 15 olwedde njirina nenjijjayo ku fayiro jukira tusigazaako kopi client atwala namwe musigaza kati kufe nesigadde lisiiti tugisiba ku kopi ya mu office omwana ne mu webdala n'alinya tubiwanika waggulu mu ddaali ne alinya waggulu n'abiwanula ne muganoonyeza pulani y'Obwakabaka n'agijjayo nyenzijukira date ze yayita nga gwa kusatu nga nnaku z'omwezi 5 ne sayiningibwa kopi ey'abali bagitwala ne yaffe werimu nempumuza wali ekitabo kimu kopi emu nenzijjako lisiiti nayo nenjiteeka wali olwonnoonya okuddamu eggulire eryafulumye erya TV eryalagidde ddala ekifaananyi kya ssente nga zampandiikiddwako na bulungi wali miliyoni 15 wazirya nazirya ziri mu ggwanika lya kanso nga nziteeka wali kati ne kumbe ne bana yali ayagala okikolera mu politics engeri gye twali twakijjayo mu byobufuzi ne tukireetera ne tukiwumbira eno technically tebamanya nti yali yayita era omukulu nkakasana kati abamu amawulire ago bw'aba teyabagoba yabasala omusaala kuba yabatomeza yali ow'ekitiibwa Mpuuga ye yali kuba ku NBS yatunula mu kamera n'alyogera si byankiso weeriri bw'oyagala obutambi bwalyo tubukomyawo lyayita ku mukutu munene NBS ne liyita ne ku radio nnene nengamba kino simanyi bwe ngenda kifightinga however byabufuzi naye ng'okukinyonyola ensi nga sikitegeera kakati walimu omwami omu mukwano gwange namuyambako nnyo mu struggle y'akalulu nankubira ku makya nga ndi waka simanyi kyakuzaako naye nga nina okwadressinga amawulire ku kyaliwo nangamba oyagala toyagala n'ensonga nnene olina okwadressinga media kati nangamba naye tolumba muntu yenna ate teweerwanako mu ssaawa eno yogera kituufu what exactly happened kyaliwo eddwaliro lizimbibwa terizimbibwa kati nga physical planner yavuze bambi nabo nga enti tebaali shocked bagenzeyo ddemu kungwe nga liri mu kuzimbibwa ne bayinginia lyebali nengamba Mukama yeebali nga nze simanyi nti n'okutandika bakola ki batandika nga nkeera ku makya nga nkwata aba media bonna wano nga bwe bali nga mbateeka mu mmotoka yange nga ngenda ku venue ngenda okutuukawo nga Pookino deputy waali alina ennimiro side eyo
kati ngate ya amawulire agamu yali tannagawulira tumuwa ku butambi abuwulira ngiye yasooka okukola statement ow'omukisa bawamukisa Katonda simanyi saamuyita nti ajja nkavalinge naye namusanga ku venue ku ddwaliro lyennyini ng'ali mu kulirambulako agende ku nnimiro ze era abaana gwe baasookerako abamawulire bonna ne bamutunuzaamu kamera eddwaliro lyalemesebwa ate kino kiki kye tulaba nga tulaba omusingi gwawedde biki byonna ng'aba akola bayiti ng'agamba nze nasitula pulaani ne nzitwalira omuwala oyo mu ofiisi ne baziyisa tetusabibwanga wadde 10 oba balina ntalo zaabwe za byabufuzi bazimale naye bajjemu emirimu gy'obwakabaka nze nga Pookino deputy yali mu nsonga zino nga nze nasitulanga nawuliziganyanga n'omukyalo ono n'abaavanga emmengo tetusabibwanga wadde 10 Katonda nanyamba ne ba interviewing abayingini yajjukira egguli eryagambye baagaana ne banzijako bayiti wabula kimu kyokka kye natuula kyenzijukira amaanyi ganzigwamu naye neebaza Katonda munnanga asigala atusinga ffenna omuntu ne bwoba munene otya Katonda ayina amaanyi agasinga buli muntu singa ekyo buli muntu asobola okitegeera simanyi ngeri gye yanyamba Pookino musangawo n'ebigambo byambula habula ne ntandika okutuluka amaziga nga ganvaamu tunulire embeera y'ebyobufuzi anti kye nkubuuliza nkuleetera entalo z'obadde ombuuza gye ziva ennyo kuba wazze kusima nsonga zino zitegeera kuba ongambye entalo zivaawa ndoza kati genesis yabyo notandisa obitegeera so kati bwe kityo Katonda bw'atuyamba eggulire lyagenda okuwera ssaawa 8 eryakubiddwa ow'ekitiibwa nga liri diffuted ku mikutu gyonna abaana ne balikuba ate ono omwami omwero wa division n'afuba okunoonya abantu okulaba ng'era balituulira mu TV ezimu ze balinamu influence n'abaana nga bakukubira batuwadde naye nagamba abaana nti mukole kye mulabye ku ground sirina gwe neetaaga kugulirira eddwaliro liryo lizimbibwa mulirage ensi aba TV mulirage ensi pulaani ziizo kopi zonna muzirage ensi zayita gwakumeka buli kimu kati mpozi ekyenjawulo ekyalimu twagenda okulirama ku social media nga bw'omanyi omuliro gwako eno batandika okugamba ow'ekitiibwa agenda kujja kunnyonnyola minisita agenda kujja abinnyonnyola ebyaliwo biki agenda kujja nnyonnyole kati ow'ekitiibwa bwe yajja n'agamba nti eddwaliro Buddu bakeerewamu ebitundu ebirala byatandika gwakutana naye Buddu twakola ki twakeerewamu ebisabibwa ebyali ebingi yali statement ya minisita kumbe ate nga ne minisita naye baali bamukozesezaamuko ku nsobi kuba bw'ogamba nti ebitundu ebirala byatandika gwakutaano eno mutandise gwa 7 ate nga yayita gwakusatu Buddu yakeerewa etya ekyamwe mwakimaliriza mangu kubajjukira era bambi yajjira ndoza naye muka pressure okutaasataasa ku bantu be nga bw'ogamba abantu bawangadde nabo bwenyinza okitwala mu mutima omulungi naye ate naye nekirabikira nga era baalinga bano abaali baseesa olw'ebyobufuzi byali biseesebwa minisita abeeko statement gyakola ne bawunzika nga ate naye bamwogezeza statement etaamakinga na kiri kituufu nti olwedde bw'ogamba nti ebitundu ebirala byatandika gwakutaano Buddu mwalwawo ffe twalwawo tutya nga wagifuna gwakumeka gwakusatu tuba twalwawo tutya anyway naye nenkireka neŋŋamba no omuyaga kagugwe tulinnyonnyola ensi Katonda nannyamba abantu ne passivinga bulala nga politics era nga bwe byali kuba nange bwe nayimirira nayogera ekigambo kimu nti ebyo byonna bya bufuzi naye with the time mujja bitegera lwaki bya bufuzi sigenda kunnyonnyola kusinga waawo yali statement yange ekyo nekiyita Katonda nanyamba n'ekisimattuka ne basigala nga bagamba no kateekwa okufuluma ofiisi kaagala tekakola ki tekaagala so olutalo ne lubaamu kuyita eno mu bakansala ku lobinga nga n'abeena lemba bataddemu balobingiramu tuli batono ya 16 bangu bakulobinga nenyamba Katonda kyalese obuvunaanyizibwa mbulaze ensi nti kino ekifo gye kiri politician eyo office yiye anaakomawo nga kansala ekisanja ekijja eyo opportunity weri okuweerezerezaamu abantu sekendi mpeereza ntuuse mu bantu ekifo ekyo ekyenkiza ekirimu nti kinsembeza nnyo mu bantu abalala bannange bye bataakola ki bye bataayagalanga nga kinsembeza mu bantu abamu ne bakiraba mbulala muli so bwe batyo ne batandika okusala olukujjukujju butamu of office eweddeko tetujja kikaddiza biki kati ate era ng'omukisa bwe guba wajja wabaawo akeedimu mu kanso omwo bakansala bagaana okujja okuyisa budget kati wakati mu kugaana okujja okuyisa budget
bano bannaabwe banyiiga ate nze saalimu nali ku university olwonsoma saalimu nali kusoma kati beekyanga bagamba naye mumanyi tukyuse committees tuzimaginge zibe 2 bakwata ezibadde 3 bazifuula 2 banzizaako kubwa wax wabula bakikola wakati mu busungu kuba tekyalina kwoda paper naye bakikanyako munda muli banzizaako kati lwakuba biri mu kooti saagala nnyo birambulula kati bamala okunzizaako babagamba mukoze ensobi batuuka eyo mu maaso baagala ate okuddamu okwefuula olwo ate bangobe ku komiti kati byentalo eziriwo nti olwedde banzizaako ate baagala okuddamu okukola ki okubiyingizaamu olwo politics ow'amaanyi ennyo naye nga mu byonna nga mpumbawumba kyoba omanya nti byabufuzi byebisinga ennyo eno Masaka nti ekiri mulimu abakulembeze abaluddemu kati omuntu yena mu butufu ng'aludde mu kifo ng'erabola Museveni bwe tumeggana naye tolowooza nti biba byangu ne bwankubadde ggwe tonnalangirira nti kyojjako naye abantu baba ne insecurities zaabwe politics abasinga gwe balimu waabifo naye nze kyenjagala okugumya bakulu bange naddala mu byobufuzi wano mu Masaka betuludde nabo betubiyigiddeko n'okusinga oba betukoledde ebbanga lyonna nti twali fokasinze ku kinene nze Nnanungi enkyane bwe nfuuka MP obanga bwe mbadde kansala sisobola kusolovinga bizibu by'abanna Masaka wabula singa tukyusa obukulembeze bw'eggwanga ne focus ne tujijja ku kifo kyange eky'obwa kansala ne tukijja ku kyakakiiko ka gundi ne tukijja ku bwa MP bwa gundi ne tukijja ku bwa meya ffenna ne tusooka tutunuulira entebe ennene tusobola okukyusa eggwanga lino byebimu ku bizibu bye byali badde ng'ebizibu mu reality yaabyo nti abantu baleme kufokasinga ku bufo twali badde tufokasinga ku kinene omuntu osobola omutunuulira nga agujubanira obwa MP naye ng'eggwanga likyuse ng'asobola okuba Ssaabaminisita nga Kyagulanyi akutte entebe y'eggwanga nga kya deservinga so kati ekifaananyi ekigazi bakulu bange mbasaba busabi bo ng'abaludde mu bukulembeze tunuulire ekifaananyi ekigazi nga tonnalwana abafuuti soja ffe wansi kutuggalirayo ono bulowooza nti anaakuvuganya omutanishinga emalisi kuba politics wa wano okugambye muluddemu mumanyi abalowoozebwa okuvayo eva emamalisi kukusiiga ofaanana kino goliwe nalemu goli n'otuumibwatuumibwa bimanyiddwa abantu babimanyi oba tobiroozangako baako ekifo kyosongamu nti njagala wano bakutandikeko ne bw'oba dayihadi otyo opposition so kati kulembeze ekinene nze nategeera Robert Kyagulanyi Ssentamu kyayagala ekyamazima nga tukutta obukulembeze bw'eggwanga nze Nnanungi ne bwe siba MP nsobola okweyagalira mu ggwanga lyange kuba buli kintu kiba kijja kutereera eddembe ly'obuntu lijja kuweebwa ekitiibwa amakolero gajja kuddamu gatotere buto abantu abasomye buli muntu alina kyasomye ng'asobola okubaako kyakola tufokasinge ku a bigger picture we have ng'eggwanga Kyagulanyi kyatugamba buli lunaku nti Nnanungi ne bwe naaba MP sigenda kusolovinga bizibu by'abannamasaka byonna kubimatiza wabula ate singa tukyusa obukulembeze bw'eggwanga ne tulema okusiba obutalotalo obwo bwolaba wano obutalotalo bwolaba obw'ebifo bwe buli behind kulwana gundi ne tukufokasinga ku kifaananyi ekinene tusobola okukyusa eggwanga lyaffe ate ne tutafrustrating nga Kyagulanyi akwatidde eddala omumuli ogwa revolution eno ey'okukyusa eggwanga kale Alice tumuwadde akaseera akamala n'okusinga ku kibuuzo ekyo ekigattiddemu byonna amanyi abali Bulemeezi abali Buvuma abali Kyaggwe abali Mawogola na yonna gye muli wano mu Uganda n'emitala mubadde muwulira ebyo Masaka feno munenga abazaalibwayo nga bituluma ate n'ebino bizze twabirekera abayayebeeri e Kampala gye tubeera nga tulowooza nti Masaka ekyaffe kyayengera but of course olw'okuba nti no tubeera abantu ababbaawo ne tudda wali tebisobola kubulamu yensonga lwaki Alice twogedde naye ebigambo bingi ate olw'okuba nti era y'omu ku abo ababadde batambuzibwako ensonga ne tusobola okuba nga tumanya what exactly happened and what's happening now ekibuuzo ekyali badde ng'ekisembayo answer is yes or no. Are you contesting for the member of parliament seat? Is there elections? Ezibinda? Yes, 2026 is now. Kati ekibuuzo ekyo sigenda kuwa yesu oba no kankirambulule kivende matu gabano nkifunye ogutali mulundi gumu. Yes.
nze omukulembeze wange ye Robert Kyagulanyi Ssentamu enkya we bukya n'alangirira nti tadda mu kalulu kyazzaako kyengoberera kati watya nga nagamba dda nti nzija bwe bukya n'agamba nti adda mu kalulu musululu moja nja kusonga somewhere kuba abantu gye bali batwaga naye kati kyabulyaza amaanya okugamba essaawa eno nti njagala kifo kino olaba abantu balwana tonnayogera kati ate singa okisongamu abantu oyagala batutemule but of course we know abe Masaka mumanyi time bawe Masaka be Masaka district of course you know president wange lunaku lwana alangirira nti tudda mu kalulu kuba tukyalina wesu bintu tusobola okutuusa government eno ne tulwanirira kya 2021 kye twawangula kati tuzze na mu 2026 kati singa ekyo kiba but I'm sure he's coming back nze simanyi ninda statement wagifulumiza n'agamba nti bannayuganda nzira mu kalulu okuchallenginga omusajja ono okumulabisa okola bwenti then kati nze nga foot soldier manya bumanya nti yo command mukama wanga ngamba nonya ekifo tuba tusaasana nomanya nti nkwata wano ntayirize wano muyambeko then ekyo wenjo kirangirira gwe linda bulinzi wolabira president ngalangiridde kubanze gwengoberera era wagamba nti tadda mu kalulu zetonda bakubaloti paper tolo nesimbirewo ku kikungaali nga mukulembeze wanga ngambye tadda kyagendako kasita as long as akyali mu revolution eno ngaagikulembere pozi nga bivuddemu naye bwagamba nti nkyali mu revolution kati ekkubo lyenkutte siri akalulu lyerino musululu nze Nnanungi nga ngoberera ngera bo wamulabye nti bwe yagambye kusimba bitooke nze nadde nyinza kubulirawo nga sirina bwe neebuzaabuza ne bwe nali badde nfiiriddwa nali sosera kusimba bitooke kuba alagidde ate ndi foot soldier ate nina abagoberezi we wansi abamundabiramu so kati kyayogera kyengenda nakyo sebo tusibula abantu neyanziza njagala kubeebaza omukisa gwe mumpadde mwebale kutunoonyaako e Masaka simanyi kibatanudde nnyo kunoonya Masaka yiwafu kanyabo kaabwe akewansi eri kugula mugenda okutukubya emiggo mu abatuwanikanika ku mitimbagano egitagwa kuba ndaba aba TV buli budde Nnanungi jangu obeeko byogera mundekeraawo essaawa eno byenjogeddeko bimala naye gye tuli wansi tukola omulimu ogw'amaanyi okulaba nga tukyusa eggwanga lino n'okukuuma obuwagizi bwaffe ng'aba National Unity Platform n'okukunga nnyo n'amaanyi nti nkunga nnyo n'amaanyi abantu abamu ba misunderstanding ekigambo ky'okukunga kunga gy'olimu ekyakunga Masaka ekyakunga tukungira ddala buli lunaku Masaka ekyakunga mbakunge wano ku kamera Masaka ekyakunga tukunga buli lunaku olukya ate nkunga buli lunaku mukungira mu nsawuze nkunga abawagizi okwetaba mu struggle okutegeera struggle nnyo ate yali yayimiridde kunga ekyali yeno gw'olinawo amawulire ng'eyimiridde nawuya baju ngani yagiyimiriza wekitibwa Mpuuga ate yagiyimiriza mwalimu ebintu zawera mwalimu ebitatambula bulungi tegeera ebintu bino omukulu njagaloddeyo obulungi n'ekifaananyi ekigazi Masaka tukunga obuwagizi bwa National Unity Platform mu bungi ddala ng'abantu oba mu structure za kunga mu structure za kunga Masaka ekyakunga butereevu teyimirirangako first to official communication yonna era nga bagenda kubya emiggo kuba kati nze Robert Kyagulanyi Ssentamu ne amatabi abatwala egundi department ya kunga bwe bali kisalawo nti bakiyimiriza nze nkugambye ndi muwulize ngoberera command kyegamba kati bwe babanga tewaliwo nti twali tuyimiriza nze sino official communication eyo gyoyogera by the way mwaba mawulire muyine bwe mufuna ebigambo byamwe ne mubituka ne mubituuma nti ebyo kati fene Masaka teri yali ayimiriza kunga tukunga na mullo na mutima ate tetusirisangamu kale extra digest mugoba nsonga bwe tutambudde kwebaziza onyako nompo bwe tukola webale nawe tukwebaza olw'okufisa akaseera sonyiwe tuli bantu tukiriza tusobya amazima sometimes gaba galina okuvaayo ageetaagisa bwe tubaako bwe tulumbye nnyo natusonyiwe naye amazima tolina buyinga ga bypass gaba mazima gasigala mazima okay ssesangabatte the great mu Masaka city muno okusobola okubanga tubaako ensonga ze tutunuulira nakati n'olwaleero bwe tutambudde natambudde ne Idrisa Lukwago munywanyi wamwe ddala ne Dani papa tugezaawo kubanga tutambula mpola mpola